Abalonzi bavuddeyo ne banyeenya ku mutwe ne bagamba nti nno ba MPs baffe be twalonda kitwali tubasuubiramu nga mutusaba akalulu si kye mutulaze, si kye tubadde tusuubira. Twali tetusuubira nti muyinza otulyamu olukwe bwe mutyo. Muganda wange nyongera okukwaniriza gwe yeekumira ku mayengo ga Yugi Updates kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Muganda wange kutegeeza nti no genda maaso n'okuba nga osubscribinga teweerabira kintu ekyo mukwano gwange. Mbakubiriza nnyo okusubscribinga kuba y'engeri yokka gisobola okunywezaamu channel yaffe neba nga tegenda kuvaawo ng'egenda kuba nga etuweereza information lubeerera gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo nkulisaayo ku mirimu gyo gy'obaddeko. Muganda wange okola kyamaanyi nnyo kuba eno okukola ng'eno ate wootuwuliriza ng'eno woolaba information kintu si kyangu wabula tukisizaamu ddala ekitiibwa gwe muganda wange abeera eyo n'osobola okuba nga otuwuliriza ntitweyogeza ffekka n'oba nga osobola okutwala information eno n'ogisharinga n'ogikomentinga n'oyagaliza ne banno okusubscribinga gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange saagala kukuliisaayo kuba nkimanyi ebyokukola mulina bingi naye kampisawo amawulire gano. Muganda wange ali eyo njagala okutegeeza nti nno gwe yenna gy'oli omulonzi kino ekintu kye njagala okutegeeza nti no ba MPs baffe bano abasinga bajja nga tebannaba kubanga abayingira mu paliamenti ne batulaajanira nnyo ne baba nga embeera gye bajjiramu babeera bagezi nnyo ng'era mu butuufu owuliriza ku bigambo by'ogamba nti nno wenvako oyo nga ngenda kuwangatto mutuufu omulabira ddala n'omulabiramu ddala ekitiibwa kyennyini ekimusaana okubeera honorable n'ogamba ono agenda tukiikirira bulungi, ono agenda asobola okubiisanya ne gavumenti we n'abeeremeddwa nga gavumenti agisuulayo obugambo basobole okuba nga bakwata ku nsonga z'omunnayuganda, ensonga ezinyigiriza omunnayuganda. Abantu bano bajja nga n'obwetowaze bw'amaanyi nnyo nga n'okugamba nti nno okuba nti nsonga ya nsimbi ye batutteyo tebasobola na kikoonako yadde n'akamu n'akeddagala. Bino nno ebigambo bibadde bitambulira nnyo ku social media nga n'abalonzi nabo beekalakaasa mu mpolampola ku social media nga bagamba ba MPs baffe batuye. Kino nno kyavudde oluvannyuma lw'ababaka bano, omubaka ono gwe bayita Juliet Kinyamatama, omubaka wa Rakai District Woman MP, oyo yekka aliyo ng'omuganda wange babadde wali Lwengo ku mukolo gwa munnaabwe ne Speaker Anita Amongo we bagambye nti nno President Yoweri Museveni abeere ng'addiramu ng'asonyiwa corrupt officers bano ababaka abali b'enguzi bakwata mu kulya enguzi babeere nga basonyiibwe kubanga mbu omuntu nawaaba alidde asobola okulya ng'alya azza waka mbu ategeere ajja kuba ategedde ensobi gye yakola. Muganda wange ne weebuuza nti yali ayingira paliamenti yali tamanyi kimututteyo, yali tamanyi nsonga gy'alina fokasingako gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kakati omukyalo ono njagala ngujjukizeko mu mwaka gwa 2016 yavaayo ku mikutu gya social media ng'alaga abantu amagezi n'engeri gy'oyinza okufuuka mu memba wa paliamenti, amagezi ge yayolesa n'okinsipayiringa kubadde asipayiringamu abantu kuba yayingira paliamenti nga mwana muto emyaka nga 27 gwe muganda wange ampuliriza. Naye abalonzi bagenda ababaka baffe batumalamu amaanyi, mutumaliddemu ddala amaanyi, si gwe yandibadde akola kino gwe omuntu yatinsipayiringa n'otubuulira ebigambo ne tulaba obugezi bwo, twalaba nga oli so brave okubanga oyingira paliamenti ng'ate oli mwana muto ne tulowooza nti n'essuubi lyaffe eritulyawo, naye kati mutuliddemu oluko okulaba nga mwabamu kubawolereza nti bano abakwata enguzi basobole okuba nga batuba mu bufunze muba nga abasapootinga enguzi kubanga mmwe abakulembeze mmwe abalina okugaana, mmwe abalina okukugira enguzi eno okugenda mu maaso, mmwe abalina okuteekawo emisanvu mu kkubo enguzi eno nerema kutambula nebeera nga terina kupenetratinga. Naye ate ekyewuunyisa okuba nga muganda wange ate nga mmwe abagiwagira ababaka baffe bennyini be twalonda n'obwesigwa nga tubataddemu obwesigwa obw'ekitalo, mutumazeemu amaanyi, mutumaliddemu ddala nnyo amaanyi gwe mukwano gwange ampuliriza kubanga bino no babyogera nga basinziira ku statement ezakolebwa omukyalo ono agamba nti no President yandibadde asonyiwa abali b'enguzi bonna abakwatiddwa mu ggwanga. Muganda wange ali eyo, jjukira gwe munansi oli eno obonaabona odaaga ssente zo ze babba, onyigirizibwa mu buli kimu ky'okola, onyigirizibwa mu buli kantu k'okola okukola mu kunyigirizibwa, oyita mu kunyigirizibwa si mu byantambula, si mu byakulya, si mu byanfuna,
si mu byansula, buli kimu oyita mu kunyigirizibwa. Mu masannyalaze, okufuna amazzi, nalwo olutalo, buli kimu oyita mu kunyigirizibwa. Naye baganda baffe zino ensonga tebazirabamu, kati bali mu kwewolereza ekifo ky'okusapootinga nti waakiri bandigambye nti no bano abaakwatibwa omusimbi gwe baatwala baaguteekawa, buli omu abeere ng'azzaayo ensimbi ze yatwala ezaatwalibwa ezabbibwa ez'omuli w'omusolo. Awo hearing yandibadde esobola okuwulibwa n'ogamba olwokubanga ababaka bano basazeewo ne beenenya, kubanga ekikola teri muntu asobola kwenenya mu bigambo, buli muntu yeenenya mu bikola n'omanya nti oyo aboneredde. Kati bakole ekikolwa eky'okukwata omusimbi guno baguzzeeyo mu paaliyamenti, bakwate omusimbi baguzzeeyo mu paaliyamenti. Awo kijja tukakatako okulaba nti nno abantu bano beenenyezza ddala baboneredde. Awo naffe tujja teekawo state of hearing nga abalonzi nti bano ate si be balina oteekawo hearing nga bba ababaka, wabula ffe abalonzi ba citizenship ffe abalina oteekawo embeera eyo nti ono omubaka asonyiibwe, ono aweebwe hearing. Oba okitegeera gwe muganda wange ali eyo. Naye bano abasajja saga batusuliwalyeko nnyo nti buli kimu balina okisalawo. Gwe munnansi ssente zo ze batwala gwe alina okusalawo n'ogamba nti nno oyo asaanidde okuteekawo hearing. Muganda wange gwe ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza teweerabira ku subscribinga. Muganda wange nkutegeeza gwe eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza teweerabira ku subscribinga na ku sharinga, likinga, tusobole okuba nga tunyweza amayengo g'omukutu guno gasobole okuba nga gatutuusako information buli nsonda. Gwe muganda wange ali eyo. Naye nga bwe nkugambye bino ebyababaka baffe bye tulonda batumaliddemu ddala amaanyi, kubanga bandibadde balwanyisa, be bandibadde basapootinga ekikolwa kino ekyokulwanyisa abali b'enguzi. Enguzi nesobola okuba nga eva mu ggwanga, naye okuba nga ate ababaka yemmwe ababawolereza, yemmwe ababasapootinga. Kati jo recently juzi ababaka be baavaayo, ababaka ab'amaanyi be tussaamu ddala ekitiibwa, be tuwa ekitiibwa, kubanga omubaka wa paaliyamenti tugenda omulonda. Kati kankubuulire gwe omubaka oba tokimanyi, tugenda okulonda nga tonnafuuka honorable mu paaliyamenti. Ffe tuba twakulabyemu dda hona, tuba twakuwadde dda kibayita hona, kyekitiibwa ekyo, n'otuuka eno n'ogattako ekitiibwa ky'okubeera honorable. Gwe muganda wange ali eyo, gwe omukulembeze. Naye ate jo juzi mwamalamu nange amaanyi we nalaba nga muvuddeyo ku social media platforms ez'enjawulo muwolereza abasajja be baakwatibwa bali enguzi, nga mubawolerezanga ekikola kye mulaga kiraga nti no nammwe mmwe bamu ku baagabana ku busimbi guno, mwabamu kubagabana, mwabamu kubasheya, kuba beneficiaries. Katoyina ngeri kijjo otugamba nti nno gwe toli omu kuba victims abakwatiddwa eri. Mwenna kwegamba tutalina mubaka gwe twesiga, mwatumazeemu dda amaanyi baganda bange. Mutegere ensonga ebatutte mu paaliyamenti, musobole okuyamba munnansi, musobole okuyamba munnaggwanga. Naffe tujja kwevaayo tugambe nti no munnange gwosaanidde. Ate munene tolina nakwewa kasiimo. Gwe omuntu wa wansi eno gw'okulembera yalina okuwa akasiimo. Naye agenda kusiima atya? Agenda kusiima mu ngeri nnyingi. Ajja kusalawo agambe ye asalawo oba ku kisanja ekiddako ddayo oba toddayo. Y'engeri gy'ajja okuba nga akusiimyemu ku mulimu gw'oba okoze. So si kudda mu paaliyamenti n'ogamba ffe twakoze nnyo ne musobola okuba nga mwewa obusiimo. Gwe muganda wange ali yeekumira ku Yugi Updates. So ekintu kye mukola abakulembeze baffe kikyamu nnyo ddala. Gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza ngenda maaso n'okusharinga, likinga, commentinga, subscribinga ku eno channel esobole okuba nga erinkinga abakulembeze abo. Eno message bagitegeere, basobole okuba nga bategeera information, bategeere omulanga gwaffe, bategeere okulaajana kwaffe. Gwe muganda wange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza tovaako nnyo, bingi tukyabikuleetera, tugenda kuba tukuleetera information nyingi gwe munnankyukakyuka. Weebale nnyo muganda wange.